Yes, it's Health Tuesday, everyone. Olunaku lwakubiri lwetubaletera ebintu ebikwatagana n'obulamu. Weewaawo olunaku lwa leero is the 10th of May 2025 and this dakika mukaaga ezakayita ku saa 3 ez'okumakya olunaku olwa leero. Tina, your birthday before we go any further, and let me just get to the first one. The message says, happy birthday to you, Ari. Yes, a sparkling, you're amazing and super cool. May your day be filled with cake, ice cream, and all your favorite things. You're a shining star, my dear, and may your birthday be as bright and beautiful as you are. May all your dreams come true, and may your day be filled with joy and laughter. Mommy, daddy, your family, they all love you. Happy birthday to you, Ari Keza. Kale. Birthday endala egambye happy new age, my lovely sister Ruth Nachtende. Thank you for being such an amazing sister, and I'm so grateful for the support you render to Maseruka family. You're truly one of a kind, and I feel so lucky to have you in my life. Birthday wishes from your big brother Sevachija Daniel, Robert Kalisa, Diana, Fiona, and Spray, your daughter Kale. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone born in this particular month. Now nga twogera ku birth, of course, bya masanyu naye nga tuzeeko mu bulamu obwa bulijjo omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda kuba twogerako endwadde y'omutwe oba ekirwadde ky'omutwe abantu abasinga kye bamanyi nga mental health illness. So tulina omugenyi waffe olunaku olwaleero Geraldine Opoka era ng'agenda kubanga atutwala through these sessions okuyita mu mental health. Weewaawo abantu bangi bazze babyogerako, naffe tuzze tubaleetera abantu ab'enjawulo nga boogera ku mental health awareness. Naye nga guno omwezi since gwa mental health awareness month mu guno omwaka, the theme is turning awareness into action. Omugenyi wange ngambye nti it's a timeless sort of thing naye nga agenda kubanga kyogerako katubyogereko tulabe engeri gy'okulabamu nti omuntu ono bambi alina obuzibu ku mutwe, waliwo ebimutawaanya, ali mu depression, ali mu anxiety. Tumuyambye tutya bambi okulaba nti akwasaganya obulamu. Kale ndi ne Geraldine Opoka, founder Soul Foundation, ate ng'era she's a Zumba dance instructor. She's also into Girl for Girl. Yeah, it's a foundation eyamba abawala okudiringa n'obulamu through stories, and of course she does so many other things. Naye paka sawanya katunyumyemu ne mukyalo ono tumanye ate ebisingawo ku mental health illness. My name is Stella Nante Mwasuze. Okay, yes, nziramu okubaniriza ku Mwasuze Mutya program. Wamu nange Stella Nante, tulina Geraldine Opoka. I like your name. It's very nice. She's a holistic health consultant and she's a certified Zumba instructor. Eranga akozesa amazina okulaba nti ayamba abo abafunyemu obukosefu ku mutwe oba abalwadde b'emitwe, omuzungu kyeyandise abalina mental health illness, okulaba nti abayambako okudiringa ne depression, ne anxiety na byonna ebikutawaanya ku through dance. Now that's another way of dealing with mental health, really. And when nasomyako your profile ngamba bino bitubiraba mu film naye ate waliwo abantu mu Uganda actually bali mu kuyamba tebambi abalala okudiringa with mental health illnesses through dance, which is very amazing. So obuuze ku bantu baffe tweyongereyo. Bannange abantu abalungi mbalamusa nnyo, mbeebaza olwaleero okubeera wano, neesunze nnyo emyaka mingi okubeera ku Mwasuze Mutya era nsanyuse nnyo okubanga leero ngenda kunyumyamu nammwe kweno ensonga naddala ey'obulwadde bw'omutwe, kubanga eno ensonga etwezinze naye ng'ate teyalibadde nga bweri kati lwakubanga tetugitegeera, lwakubanga tetwedduukirira oba tetuddukirira abantu baffe ng'obudde bukyali, ate ne kifuukamu ekirwadde kyennyini. N'olwekyo njagala nnyo ku mutima gwange okwogera kweno ensonga, okulaga abantu nti bannange bw'obanga oli mulamu, olina obwongo nga bukola, bwetaaga okubeeramu nga bufunako ku stress, nga bufunako ku challenge, kubanga ffe ng'abantu okubanga tuva we tuli okudda ku level endala tuba tulina okukola ki okuyitamu bye twalirabye ng'ebizibuzibu nga kwegamba ebituleetera okubanga tetuli comfortable, nga kyetaagisa naye ate bwe tukitunulira ng'ekibi
tusigala waawo mu ekyo ekiseera ekibi ne tuba nga tetweyongeddeyo mu maaso awo obulwadde we bujjira. So kyogezaako gamba nti buli omu ayina capacity or ability to deal with challenges which are part of life every day. Naye ate bambi waliwo ate ekisukka nekisukka ku bantu. Okay, statistics zatulaze nti of course 6% of the population in Uganda abantu abo balina ekirwadde ky'omutwe. Waliwo minisita omu yagamba nti buli omu mu Uganda ayina mental health illness or ayina mental health issue. Which was, I don't know, it was a bit blurred, vague to understand. Naye kati tuyambeko with the current situation in Uganda. Ebituyimiridde tutya mu ndwadde y'omutwe? Kati ngenda kubira statistics za mirundi 2 oba 3. Esooka emyaka egiyise emabega bagamba nti abantu obukadde 14 balina obulwadde bw'omutwe mu Uganda. Statistic yalinga 35%. Mwaba abantu buli omu alinako maama, buli omu alinako taata, oba buli omu alinako omwana muzadde, bantu babiri ababa bamulabirira abamuli okumpi. Kiba kitegeeza population ya Uganda yonna efuna okukosebwa okuva ku bulwadde bw'omutwe directly oba indirectly. Statistic esooka ey'okubiri ey'akafuluma juzi egamba nti buli awali bannayuganda abasatu omu aba alina kyakola ki kyadiringa nakyo, alina kyayitamu. Kiba kitegeeza ffenna buli we tuli olwaleero gw'oyinza okuba nga gw'okiyitamu, enkya nze nkiyitamu, luli omulala yakiyitamu. Kiba kitegeeza nti buli omu otuukako akaseera oba ssente oba ebyomukwano oba abaana kwegamba oba okufiirwa ssente, okufiirwa omuntu, waliwo we tutuuka mu bulamu n'owulira nga tokyayinza. Naye nga ekintu kyo toyinza kinyumiza muntu mulala, otuula nakyo nekizimba nekitandika okukumira. Mulimu oluusi bye tuyitamu n'ofuna oba accident oba ekintu ekikutuukako ababbi n'otandika okuwulira okutya nga buli lw'otuuka obudde nga buzibye n'otandika okutya n'obeera anxious. Kati bw'otakyesonyiwa oba bw'otafuna muntu akuyamba n'okivaamu ofuna obulwadde bwa anxiety. Statistic ey'okusatu mu 2023 Uganda yatuuka nga ye number 1 mu Africa mu kunywa omwenge. Omwenge kye ki? Omwenge kiddukiro ky'aboonoonyi gye tugenda ne twekweka nga tulina ki? Stress. Omwenge gwo ng'omwenge nange ngunywa, naye ngunywa mu bulungi. Naye abantu bangi kati buli lwabeera ne stress agenda n'anywa omwenge, buli lwaba nga ensi emuyitiriddeko anywa omwenge, ne bavaamu obulwadde obwa addiction. Naye nga kivudde ku ki? Ako okulaba abantu abo abanywa omwenge, okulaba nti Uganda kati fe abasinga mu Africa, kiba kitegeeza wansi w'ennamba eyo ekizibu kinene. Kiba kikwatagana n'abali abagamba mu buli bantu 3 omu abamulwadde. Mu Uganda population eya 44 million, 14 era kumpi muntu omu ku 3 be balina ki? Obulwadde. Kiba kitegeeza butwezinze. Naye kitegeeza ate ekirala bwe tukikyusaamu nti bwe tutandika okuyamba abantu bonna abo ne bavaayo, Uganda yeeyongerayo mu maaso. Kubanga buno obulwadde jjukira nti omuntu oba baakubba baakuyingirira mu kiro, kati olwadde anxiety, tokyasobola kwebaka, tokyayagala kufuluma oba toyagala kukomawo waka, olina w'obeera n'oba nga tokyasobola kweyongera mu maaso. Naye bakuyamba by'obadde olina okukola n'obikola. Kati kiba kitegeeza theme nga bwe twagambye mu Luzungu yabadde turning awareness into action. Kati Uganda tutegedde nti obulwadde bwe buno, butambula bwe buti, buva ku kino, bulabika bwe buti. Kati ssaawa yakuteekamu ebikolwa. Tutandika okukyusa embeera, tutandika okukyusa embeera mu maka, ku kyalo ne mu Uganda yonna, ate byongereyo ne mu Africa yonna.
saawa kati yakukola bikolwa kati yabikolwa ate era nga omuntu ali eyo ng'ali mu kutulaba right now ng'alina bambi byayitamu weewaawo osobola okuweereza a message or whatsapp ku 0781 277701 tutunuulire engeri Geraldine gy'asobola okuyambamu after all ye field ye mu kwezo zaadiirenga nazo naye nga omuntu oyo bw'aweereza messages right now katutunuulire abantu abali mu kuyita mu buzibu obwo abatya okugenda kuba counselors and what health professionals tubayambye tutya nga tetunatuuka ku ddansi eri maaso yes ekisooka bannange tutyaki ebyokutya bingi tutyaki ekyo ekituleetera obutagenda kufuna buyambi tutya nti waliwo agenda otugeya ekyo kyekisingidde ddala okutukutula naye ng'ekisesa nti kyetutya kyentya naawe otudde nakyo kyotya ne munnaffe atudde nakyo kyatya kwegamba ffenna tutudde n'ekizibu kyekimu twetya nga bwe tufa abantu tulina okuvaayo kati tulina okuvaayo tufune obuyambi tuyambe abaana baffe tuyambe abazadde baffe tuyambe ebyalo omuntu oba olina ekizibu ekisooka waliwo ekitongole ekya Uganda Counselling Association. Uganda Counselling Association mwe muli bakansela abangi abaasoma eby'omutwe eby'obulwadde bw'omutwe abamanyi engeri y'okukwatamu abantu. Mulimu abasaba ssente nnyingi ng'era nabo balina abantu baabwe. Mulimu abasaba ssente nsaamusaamu, mulimu n'abawa obuyambi okutali ssente. Okay, gye bali omuntu alina okunoonya Counselling Association naye tunulako ne ku kyalo gye bali ba counselors kwegamba n'omusawo ow'omubiri bw'ogendayo n'omunnyonnyola kubanga tetutyagenda ewaabo abasawo n'omunnyonnyola nti omanyi seewulira bulungi mu bwongo ajja kukulagirirawo okgenda. Ne bw'ogenda ku church n'ogamba seewulira bulungi tusabye naye nkyayagala obuyambi obulala bakusindikeyo njagala muntu wakwogerako naye tuveeyo mu kwekweka. nga bw'okyogedde Geraldine abantu bangi batya nti bagenda bajajinga bagenda kukyogerako ate n'ennaku zino tulina obuzibu bwa social media si buzibu but a challenge of social media whereby bw'ogambako omuntu atogenda obisanga nga biri ku mitimbagano and all that naye kaakati trust weeri bano abantu bano tusobola tokera tubagamba nti kino kyempitamu ne bakuyamba nga tewali wadde waliwo article gye nadde nsoma ne bagamba nti no waliwo apps waliwo digital app eriyo ng'osobola okgendako n'oteekayo maybe n'ofunayo obuyambi. Do you know about it? Mulimu ebitongole kati ebitandise okugenda ku mutimbagano kubanga bamanya nti kwetumala obudde bwaffe kati ate n'ensi ekyuse nti kati buli kimu kitwanguyira essaawa buli kimu kiri ku ssimu kati n'obuyambi obwo tuyinza obufunako ku mitimbagano. Mulimu ebitongole siyinza kubyatula kati naye era bw'okuba nga ku Counselling Association bakulagirira bebamu bali mu association eyo kwegamba ne batuyamba okuba nga tufuna bw'ogamba nti ndi wala njagala muntu wakwogera naye ku ssimu era bajja mukubuulira. Kaakati waliwo ne program campaign gye tuddukanya actually tugiddukanya nammwe eyatufaayo tufaayo kati bw'ogenda bw'olaba ka flyer ako kuliko amasimu kuliko Strong Minds kuliko Uganda Counselling Association bw'okuba essimu eyo ofuna obuyambi obw'obwereere mu guno omwezi ogwokutaano gwa May ofuna obuyambi obw'obwereere ku ssimu teweetaagisa kukola ki kugendayo teweetaagisa kuvaayo gy'oli nti bakulabe oyogera ku ssimu n'obimala bw'otandika okwewulira nga kati weesobola oyinza okuvayo n'ogamba munno nze bano be bannyamba naawe kubayo essimu. Depending ku bantu b'okwasaganyiza ne b'oyambye mu classes zo mu counselling sessions zo ekintu kyetwogeddeko mu kutandika twagambye nti abantu bano bambi batya okuvaayo naye kati gwe mu stories sooka otubuulireyo abantu abavuddeyo ne boogera ne bawona badirinze nakyo batya and how did you help them? Kati kankubuulire ku experience eyange mu mazina
getukola ag'edduyiro omuntu ajja agamba ayagala oba kukogga oba ayagala kubeera fit naye mu kuzina okwo tuba tubagamba byonna kwegamba kyoboze nakyo ekibadde kikuzitoyedde kireke wano bw'oba ozina oba ng'okola edduyiro kinyenye okireke wano kati osanga ng'omuntu waaviirayo ng'atandika kwogera ku kintu kyabadde akwese abuuza ekibuuzo ne bw'atabuuza nze abuuza mukyala munne gwe babadde naye mu class kati ogenda okulaba nga ky'obuuzizza waliwo omulala nayagala okukiddamu kubanga yakiyitamu ogenda okulaba nga abantu buli omu atandika kwogera kati ekyo ne kibanga nakyo kye kimukomyawo kubanga afunye awantu wasobola okwogera ku kizibu kye nga taswadde talowoozeza nti waliwo agenda okitwala wala waliwo engeri bwe tuba nga tuzinye ffenna waliwo engeri gye tuba nga tucreatinze ekifo nga ffenna tetwetya tolooza ate teri muntu alina mutima gwagala agenda kwogera ku kintu kya munne kuba ku ssaawa eyo muba mweraba nti muli muntu omu olaba nga nange kye nayitamu naye kyayitamu kati kwegamba situation gye wayitamu n'oba nga ate ekusobozesa okuyamba omuntu omulala awo kikuwa naawe engeri ya purpose nti nange nga bwe ndi wano nyinza okuyamba omuntu omulala awo n'omugamba kola bwoti tofaayo ebintu ebyo bireke oba kwegamba nawe wezzeemu amaanyi kyekibadde nze kyendabye ekisingidde ddala okuyamba mu classes za dance ti omuntu ovaayo n'ogamba lwaki ekintu kino nkikweka kambuuzeko munnange ogenda omubuuza ng'olaba nga akuwa ansa oba akuyambako nakukwata ku mukono naga buli lwowulira bwoti nkubira ku ssimu kwegamba omuntu n'atandika okutereera. Okay, tugenda okuba nga tweyongerayo nga twogera ku mazina ago engeri gye gatereezaamu empulira y'omuntu mu mubiri mu bwongo mu soul mu spirit na byonna weewaawo gwali eyo atudde atulaba right now bw'oba ng'olina mukwano go maama omwana wo baawo mukyala wo nga alina obubonero Geraldine bw'agenda okuba nga atuwa alina obubonero buno wammanga ng'osobola okulabira kuno ga omuntu ono akyusizza mu nneeyisa kirabika yeetaaga buyambi obubonero obwo tubwogereko sati omuntu ayinza okuba tamanyi so tubwogerekoko olabira ku kintu omuntu ono yandiba n'obuzibu ekintu kyensookerako kuba tugamba nti ndabira ku kintu omuntu alina ekizibu waliwo ekintu kye tubuusaamu amaaso bw'otunulira omuntu n'ogamba kundi tali bulungi kundi alinga atali bulungi aba tali bulungi tekitegeeza nti mulwadde nti kati oba obulwadde bumuyitiriddeko nedda naye oba olina ku mutima gwo oba olina ekikukubiriza nga kigamba kundi akyuseemu kundi ninamukendabamu so enneeyisa y'omuntu ogiraba bw'obanga omuli kumpi olaba abadde ayogera nnyo kati musirifu oluusi osanga n'omuntu ng'abadde musirifu nga kati ayogera nnyo kwegamba ku mutima n'ogamba kundi nga tali bulungi yeebaka nnyo tayagala kwebaka takyayagala kwebaka ali ku ssimu ayomba nnyo tayagala kulya oba ennaku zino alya nnyo alinga atakuta buli kaseera aba alya omwenge kundi mulaba nga atandise okunywa ennyo tuyinza okuba nga tutambula ffenna nga tukyakala ffenna naye n'olaba nga buli Jerry lwe tufuluma saawa emu Jerry yaba atamidde saawa emu Jerry yaba atamidde naye nga okwogera ku mwenge ate munange we bali kukyogerako naye tugenda kuba nga tweyongerayo of course kweyo ensonga n'obubonero obulala bw'osobola okulabirako nti munange mukwano gwange mami daddi omwana wange kirabika bambi aliko obuzibu kamuyambe bwe nti nate era twagala okulaba engeri ebitandikirwako nga tukyali ewaka oba nga tukyali in the same space byensobola okukolawo nze nga nze okuyamba munange kaseke tuwumulemu katono nnyo. Okay, nzinamu okwaniriza nnyo Mwasuze Mutya webale kukulikayo mukuwummulamu okwo and I hope wamuweerezayo messages simanye naye olwakadde asobola okusomayo emu bbiri but mu maaso awo tujja kuba nga tulaba nkyali ne Geraldine omukyala Geraldine Opoka era ng'onakwasaganya bintu bya wellness ne fitness ng'obitwalidde wamu kati wetumuwulidde tubadde twogedde ku first aid gye twandiyise first aid oba obuyambi obutandikirwako omuntu ono nga tetunnamutwala
bamala mu ddwaliro tetunayita bakansula tetunayita bakika kiki kyensobola okukolawo nze nga nze okuyamba omuntu oyo ekisooka tulina okumanya nti oyo omuntu kusinziira ku mbeera gy'alimu n'ebbanga lyabaddemu eyo embeera oluusi nga tetunnakitegeera aba yeetaaga omuntu gw'ayinza okwesiga olina okwebuuza ayinza okunneesiga bw'ogendayo n'omugamba ndabanga ayina ekizibu ekikuliko badde nsaba oyogere nange ayinza obutayogera naawe era abantu abasinga akivaako ng'agamba namugamba n'atayogera nange naye manya nti ayinza okuba nga yagezaako ne mutamuwulira ne mutamutegeera n'asiba ki omutima olina omulaga ti buli lw'olisalawo nti oyagala kwogera manya nti nze wendi nkwewadde akitegeere era lumu ajja kubanga alina ekimunyiga ajja agambe nti egundi kiri bwe kiti ne bwe kiti omuyambe bw'olaba kisusse weeyongereyo ekintu ekirala kye tubuusa amaaso emmere gye tulya eyongera omuntu either okuwulira bubi oba okuwulira obulungi yes omuntu bw'aba alya nnyo buno obumpwankimpwanki buno bu crisps bu biscuit obwo bwe butyo bumwongera okukola ki okubanga awulira bubi bw'oba omufumi alina okulya emmere whole food agirye bulungi nga mulimu vegetables bulungi alya emmere kwegamba eva mu ttaka naye eyongerako okukola ki okumuleetera okubeera calm okwogera really kyekisingira ddala ekikulu omuntu mutwaleko wabweru omanyi batuuka ekiseera naaba nga tayagala kufuluma funa engeri gy'omufulumyako omutwaleko awali omuddo awali emiti nti ne oba tonnamubuuza kiki naye n'omufulumyako n'ava mu ekyo kuba abanga obwongo obwesibye bw'omutwala ewabweru asumulukuka okubeeramu awali emiti omanyi oluusi obeera awali emiti ogamba naye gino emiti ani agisiimulako ani agirabirira n'otegeera nti ku nsi kuliko agirabirira kuliko Katonda bw'aba ayinza okulabirira emiti gino olwonze awo n'otandika okulaba n'otunira abantu nga baseka n'ogamba bansanyusizaamuko n'omutwalako mu muzannyo n'omutwalamukko awantu awali ebyamasanyu n'avaayo n'akomanda agamba ensi ekyagenda mu maaso osanga nange nkyayagala gibeeramu nkyayagala kuva wano ngende bintu bwe bityo n'omutwalako mu bintu ebi n'agenda n'asabako n'okomawo naye kwegamba n'otandika omulagirira ebintu n'akolako edduuyiro edduuyiro eryo lireetera omuntu okubanga owulira omubiri gwo mu ngeri ey'enjawulo bw'obanga tomanyi nti mugongo gwo gye guli okolayo exercise n'okomawo n'ogamba leero omugongo n'omanya nti omubiri gukyali mulamu era naawe okyayagala kubeera ki omulamu. Okay, oyogedde ku dduyiro. This brings me to the next question. Or holding a classes. Classes zino mulimu weight loss, mulimu menopause, I don't know, control and all that. Naye bino byonna nga mubikola waliwo abantu abajja nga balina ebizibu bya njawulo katombe nga sure oti anti session ya class eno ejja kuyamba bonna. Yes. Kati class tetugamba bantu nti eno class egenda kubabudaabuda oba egenda kudiringa na kino ekirwadde oba kino oba kino. Buli omu mu bwongo nabo okujja tebajja nnyo nti nina depression kangende mu class okujjako nga yakitegeddeko dda nti class emuyamba naye atamanyi ajja ayagala kusala masavu ajja ayagala kwetereeza omubiri kati bwajja n'azina mu class awulira bulungi class yesooka oba music awulira bulungi naddayo n'agamba leero mpuliddeko nti n'oba tolina kyombuuza tannayogera kintu na kimu tannabeera tetumubuuza tukyali ku class. Naye nga mu class omwo tulina ebigambo bye tugenda twogera tugamba omanyi omuntu oba ozze ne kino kireke omanyi ensi oluusi ebeera egenda neetusobera neebanga nzibu nnyo naye nga bwe tuba nga tuli wano byonna tubyerabire oba obugambo obutono obutali direct ku kirwadde omuntu avaawo n'agamba kale ogenda okwesanga nga wayiseewo weeks 2 omuntu akugamba nti omanye ennaku zino mpulira nga
mpewedde omutima waliwo ebyali bintawaanya oba n'ayagala okubuuza kaakati waliwo kino ekibadde kintawaanya kuba kati afunye ku confidence ejja n'ekyogera kiri kyabadde atya oba atunulira abantu n'agamba oyo naye ayinza okubeera n'ekizibu ogenda okuwulira oli ng'ayogera ku kizibu kyeyayitamuko n'agamba nange bwe kityo edduyiro bwekola sigamba nti omuntu ajja n'omugamba jangu oba olina kino ekirwadde jangu ku mande aba Wednesday ba kino ekirwadde nedda bw'otandika kuvaayo ku mutima ng'otandika kuwulira bulungi nga kitandika kudda ku ngamba njagala nkyogere njagala nkyatule nkijje ku ki ku mutwe gwange kibadde kimmenya awo bwe kikola. Okay, mbayo successful stories nga tomenshonize manya naye omuntu yajanga biri ayine nga kizitowa naye na sharing ogenda okulaba bati naawonera ddala era kati ng'atambuza mirimu bulungi nnyo bangi standing out like who stood out for you like any waliwo omukyala yajja ye yazinira weeks nga yasooka actually najja n'angamba nti ng'amazeewo weeks 2 n'agamba omanyi sigenda kusobola kukomawo kwanze lwaki n'agamba class eno bwenzija ennyumira nnyo nti lwesize ba ntya nti sigenda kusobola kubeerawo neŋŋamba yiyi ate yo reason nga mpya nnyo gye ndi n'angamba kubanga bampulira nga ndipendinga nnyo ku class eno to feel better to feel better ne mugamba nedda gwe tokifaako nnyo gwe weyongera okukola ki okujja mu class ng'alowooza nti n'afuna ekizibu n'atajja mu class kijja mukosa nnyo kati mu maaso eyo najja n'ampandikira ebbaluwa n'aŋŋamba najja wano nga sisobola na kwetegeera n'okutya okubanga class eringa emuyamba ng'agamba class eno bw'eneenvaako nja kugwa wala nnyo kansigale n'ekizibu kyange mwalimu ebizibu by'obufumbo eby'omulimu ssente abaana kwegamba ensi yali emwezinze naye yamala n'agamba nzudde nti essanyu lyange teriva mu mwami wange teriva mu baana liva mu nze alina okwesalirawo nti njagala kubeera musanyufu kikulu nnyo bwe yamala kati ng'amaze akoledde ddala class akyuse n'enviiri azitereezezza kati asaze emyaka nga ne weight yennyini alabika bulungi naye nga ne weight yennyini kati agivuddeko takyanoonya kati ali ku byabwongo ali mu kusala weight naye takyakiraba kubanga takikkiriza nti obwongo busumulukuse butyo n'agenda bw'atyo omwana n'amuwandikira abaana ewaka ne bamugamba mami tusanyuka nnyo nga wooli ennaku zino era teweerabiranga nsawo yo eyogenda muki mu gym kuba wali oyomba nnyo wali ogira n'abaami mirundi bingi bangamba nti weebale kubanga gundi yali ayomba nnyo kwegamba ensinga emuyitirirako so bw'ajja mu class atandika okwetunuulira ekintu ky'edduyiro okikolera gwe wekka omwami tagenda kifunamu kuba omubiri gwo gwe kukifunamu omwana takifunamu kuba omubiri gwo ate tetwamanyiira kwekolera bintu ebigasa ffeffe kana ddala abakyala tumanyi omukyala labira mwami labira abaana labira abazadde neweerabira kati wano bw'otandika osooka n'ogamba ninganga abba ku bannange obudde bwange we naali badde mbawa naye kati bwonna mbutadde kuge ogenda okulaba nti gwe bwe weetereeza amaka gatereera bwe weetereeza abaana batereera bwe weetereeza ekyalo kyonna kitereera kubanga amakaago gateredde omwami omukwata mpola naye bw'omulaba n'ekizibu bw'obanga weekuumye bw'obanga weerabiridde nga naye omugamba ssebo wano we tuli nga si walungi tukole bwe tuti ne bwe tuti
Shaba. Okay. That was an emotional part of the story, but thank you so much for sharing that. N'abantu abali ebogedde Geraldine nayogedde ku dduyiro naye nga waliwo abantu of course betumanyi nti tajja kusobola ku affordinga gym, tajja ku affordinga gendayo mu sessions ezo naye nga Geraldine wabakubiriza musobola okutambulako n'ova ewaka n'ojoggingako ko n'okumayo ewaka as a way to feel better and to release all those emotions. And the music. Music ewaka n'abaana kikyusa omwana n'akulabanga kwegamba ovudde mu mbeera eya bulijjo oli nabo. So any activity that involves really amanya moving the body and all. Okay, awono kyakabi nnyo. Okay, tuyinayo campaign tufaayo campaign mwa partner wenze naffe era ekyo kyamaanyi nnyo. Kiki kye mutegekedde eggwanga okutwaliza awamu oba ne different communities? First of all, ekigambo tufaayo, tufaayo we care. Really campaign ya kugamba abantu nti nfaayo, tufaayo, fennanga ensi, tufaayo ku bannaffe. N'olwekyo mu guno omwezi buli omu kubirako munno omugambe oli otya. Mwasuze mutya eyo gye muli badde njagala kubuuzaako nga njagala kutegeera oli otya kwegamba bitambula bitya ekyo kyokka oli omuntu eri n'agamba waliwo abafaayo waliwo abakyanfaako people still care about me ekyo kintu kyamaanyi nnyo kubanga omuntu watuukira okulwala nga tayogedde aba agamba teri anfaako teri ankeberako kati mu campaign eno campaign erimu organizations endala nyingi mulimu Lem Mindfulness mulimu Strong Minds mulimu Uganda Counseling Association mulimu n'aba parliament balina association nayo focusinga ku mental health nga ffenna tuzze wamu ne tugamba tuyambye tutya abantu kuliko enamba ze bayinza okukuba era njazikuwa enamba ze bayinza okukuba wonna waali mu Uganda akube kweza enamba Strong Minds Counseling Association bafune obuyambi ku simu obw'obwereere era mwaka akaseera tuyinayo kati nga mwe bapartner baffe aba Nation Media Group tugenda kubeerayo ne dduyiro eya dance tugyesonze bitya edduyiro eya dance nga Friday 16 week eno tuyinayo week eddako ku Lwomukaaga edduyiro erya community abantu mugenda kufuna messages muteekemu noza ngeri ya voucher either mu mawulire oba ku radio oba ku TV muweereze then mujje gye tugenda okukolera edduyiro tujja kuba tubategeeza kugamba community buli omu buli asobola ajja kuweereza then balondemu then tugende mu kifo tukole edduyiro eryo ate no okumalako omwezi ogwa May Mental Health Awareness Month tuyina picnic nga tugenda kubeera eyo mutungo ekifo bakiyita Canopy Gardens tugenda kutuula tweyagale tusanyuke kwegamba eno topic y'omulwadde bw'omutwe tujogereko mu kifo nga tuli mu masanyu kubanga topic eno ereetera nnyo abantu okunakuwala omuntu najjukira ebizibu twagala gamba nedda tutuule first of all twetunuulire ng'abantu oyinza okuba nga olina obulwadde nyinza okuba nga nina obulwadde tomanyi kuba ffenna tulabika bulungi tuli mu masanyu kubanga bwe tutandika okuwulira engeri ki endala gye tuyinza okweyambamu biki bye tuyinza okukola wa gye tuyinza okulaga lwaki tutya bwe tutya tukola tutya bw'ogenda ew'omusawo ajjanjaba obulwadde bw'omutwe kiri kitya munyumya bunyumya mboozi oba bw'omunnyonnyola ayina engeri gy'akutambuzaamu bw'atyo n'oyiga bingi nnyo ebikufaako gwe ng'omuntu ebikuleetera okubeera bw'oti kati nga 31 May ku Saturday ku ssaawa 6 tujja kubeera ku Canopy Gardens e Mutungo tubayita mwenna mujje mujja kusasulayo akasente katini nnyo mitwalo 2 n'ekitundu jokka 2.5 mujje kwegamba tutuule ffenna twerabe twogere ku kino ekintu tukijjemu amaanyi ago kwegamba
obulwadde butufunzizza nnyo. Awareness kati tugijje mu just awareness tugiteeke mu nkola. Teyanze. Thank you so much, Geraldine. Of course, numbers to call ngenda kubanzi baweereza nga tumaliriza njja kubozituwa kasome ka message kamu omuntu ono muyambe. Hello Stella Nante and Geraldine, thanks for the show. It's Isaac Wanzala. Hello Isaac. Okay, my questions to Mr. Upoka. Number one, how best can they curb down the issue of mental health problem among men and women who are found loitering within and around the cities and towns? And number two, does aging also contribute to mental health effects? I think we took it a middle life crisis here. Okay, that's Isaac Wanzala. Kati Isaac abuuzizza abantu abatambula ku street okwo nga bambi tebali bulungi. Tukubira eddwaliro ly'e Butabika ne tubagambako era nange nkikola nnyo ne mbagamba omulwadde ali ku street bweti atambula yenjeera simanyi jadda oluusi osanga waliwo n'omulwadde adduse avudde mu ddwaliro akyalina mu uniform atambula bwe tubakubira bo kati ba organizing emmotoka zaabwe oba ne bakubira ne poliisi ne bakima oyo omulwadde ne bamuzzaayo e Butabika oba ne bamutwala e Butabika nga abadde siwaayo nga bamusanze ku street. So tulina okulaba engeri gye tufunamu ennamba z'e Butabika ne tubakubira ne babakima ne babatwala ne babajjanjaba ko banyi Butabika ejjanjabiza bwereere. Kati abantu batya oluusi nti bwayingira bwati tagenda kuvaayo oluusi n'ekizibu kye nga kyetaaga just kuwuliriza omuntu awulirize nga teetaaga kubeerayo ddala. Anti kati abeera yenjera ku street oyo aba yeetaaga kati atuuse on that level aba avuddeyo wali nga yeetaaga kati eddagala bw'amala okufuna eri eddagala n'addawoko kati ng'atandika kwogera ku bizibu oyo aba muntu nga teyafuna bujjanjabi nga bukyali era abantu abasinga abatya buno obulwadde atya nti agenda kufuuka ng'oyo naye oyo bw'atyo lwakuba tebaamudduukirira nga bukyali. Okay, toyanzege. Okay, katuzeeyo ku sinamanya abakadde. Abakadde. Omanyi bwe twongerako emyaka omubiri gukyuka n'obwongo bukyuka kutusoboseza okubeerawo kati mu myaka kati emikulu egyo naye tufunamu oluusi okutyata okungi ne tubanga ebintu bye twakola nga tetukyabikola ne tutya nti oba tugenda kufa oba kati obudde bumpeddeko oluusi natural progression eyo okubanga Katonda bwe yategeka nti tugenda to slowing it down kati ate ffe ne tubanga twagala kusigalayo gye twali tetukkiriza nti kati amagezi gonna ge nnina kati nina awalala ate wennyinza okukola ki ogakozesa okuyamba abantu kubeera ow'omugaso mu egyo emyaka naye omuntu alaba nga sikyasobola kukola mulimu gwe nali nkola kati waliwo n'ebintu byezitanatuukako ku gino emyaka waliwo benda bali myaka gyange naye ate bo bali wala nnyo ekikuleetera stress. Ate nga kye tutamanyi nti bonna n'oyo alina byolooza nti byebingi ennyo naye aba agamba bw'abanga taneetegeera aba agamba emyaka gimpeddeko osanga naalibadde nakola kino ate kugamba buli omu abanga eyejjusa oba alabanga obudde obumweddeko kye tutategeera nti Katonda mu design ye eyali ennungi amanyi nti buli we tutuuka buli stage tukyalina omugaso kasita twekkiririzaamu n'ogamba emyaka gye mpiseemu myaka 7 kiki ennyinza okukola n'abantu okubanga tebatambula nnyo omubiri tebagukozesa edduyiro omuntu n'okaddiwa n'ogamba kati nze emyaka naddala kati ffe abakyala nze ngenda kuweza emyaka 5 omwaka ogujja naye mpulira abantu bangamba munange Jerry emyaka alina emyaka 38 munange emyaka gyegyo myaka ki Katonda bw'anaakuteekawo paka myaka 10 maama ng'onoobonaabona kwegamba tukyeteekamu kati waliwo n'akwegomba akakale singa nze naye nga ye tayagala kusituka kuno omubiri Katonda yagutonda nga guyina okukola maso zino okubeerawo nga zikola olina okuba nga olinabyo
tositula mu gym naye waka bw'oba olongoosa n'ositule n'emmeeza obeera nga ali mu gym asitudde bw'osindike n'entebe olina muscles kwegamba z'okozesa ne ziba nga zikola ki ky'oba olaba abakyala bamu n'abasajja mu byalo olaba mukadde naye akyesobola kuba takkiriza muntu mulala mukolera mirimu yeekolera n'abanga omubiri kati oyo ebizibu bye ku bwongo biyinza okuba nga bivaku oba alaba omwana amutawaanya oba bazzukulu bamutawaanya naye byonna bwe twerabirira ne tukkiriza nti buli wamu tukyalina omugaso ne twekwata nga community ensi eno toyinza gibeeramu weka n'osobola tulina okweyamba tulina okwekolamu emirimu tulina okubanga ebizibu bye tulina bwe tutuula ng'abazadde bataano netugamba naye abaana tubakoze tutya zo wange kino owange kiri ne tubanga tetukweka kuba mu kukweka okwo mwe tufiira mu kukweka okwo kwe tufiira abantu abali mu denial Geraldine n'amanya yakimanya alina obuzibu ne bafamily bakimanyi naye nti alina obuzibu naye waliwo awo meeting halfway denial eyo eva mu kutya oluusi tulina ebintu bye tujja twogera kangambe kati mitimbagano tuli ku WhatsApp oba ku Facebook oba ku Instagram omuntu n'ayogera ekintu buli omu n'amuvuma oba omuntu n'akola ekintu buli omu n'amusekerera ne tubeera okwo nga tuseka naye mu group eyo mubeeramu obuntu ng'alina ekimuluma ayagala kukyatula naye alaba engeri gye tusekereramu omulala akansirike n'ekyange n'ewaka muyinza okubeera waka nga mugeya omuntu naye nga mu nnyumba yammwe mulimu abonaabona n'agamba gwe naayogera bajja gamba ninga oli kwegamba ekyo kye tugamba nga dinayo ye aba agaanye ng'ajeemye agamba sijja kukyogera bagambe nti ninga oli nze siina bulwadde siina buzibu naye teri muntu alina buzibu atamanyi nti talina buzibu kankikubuulire olaba ozuuka ku makya nga teweebase bulungi n'otegeera nti olwaleero seewulira nga bulijjo lwakuba seebase bulungi olwo bw'obanga ebintu obuzaabuza ebintu kati okimanyi naye lwakutya omuntu agaana nti tagenda kukola ki kufuna buyambi kale oyinayo muyina outreach tell me about that outreach tulina outreach empya gye twatandise guno omwaka fe aba Soul Foundation outreach tugikwasaganya n'aba Kampala Youth Recovery Foundation twabasanga bakola n'abantu abali ku street bano bwe tuyita abayaaye bano abamu be bakuba n'abantu peva ku mutwe naye bwakunnyonnyola lwaki akikola kyekimutuusaawo okaaba amaziga nti bw'owulira nti waliwo gwe bakubye peva ku mutwe kati nze nga nze oyo omuntu mumanyi oyo omuntu mulaba enjaga emwezinze ebiragalalagala bimututte okitegeera past experiences trauma nti buli lwabeerawo n'ekyo kyaba akoze buli lwabeerawo n'atuula n'aba nga takozeseza biragala ebirowoozo bijja ne bimumira ebirowoozo ebikwata ku ki byakola byakoze kati bwe tugendayo ne twogera nabo olaba omusajja omukulu ng'ayogera naye ng'omwana omuto ayogera nange ng'ayagala ntegeere ekizibu kye alinga ng'ayogera ne maama we alinga ng'ayogera ne baganda be abaamusuulawo nti kubanga akola atya kati fe bwe tugendayo olaba omuntu ayogera bw'ati ng'agamba tetwagala naye tetumanyi ngeri yakuva ku bino ebiragala but addiction nga emwezinze takyayinza baagala obuyambi baagala nnyo okubayamba olwo story yali egenda ku social media awo ka video bali batambula babiri budde bwakiro ne ono namwekyuza namukuba peva ku mutwe and now that you've said that they go through a lot now but that still does not
justify the crime that they've it done doesn't still. justify, yes. Nenga ate nabo bobanga obayambi bobanga waliwo actually ekitongole kisobola okwogera nabo ne badda mu nteeka kino kirungi nnyo kale tuwe namba z'okkubako in case omuntu ali waka ayagadde okwogerako n'omuntu abeeko engeri gy'ayambibwa okuyita mu kino ekintu osobola okuba nga ozituwa ennamba ezo ng'abantu bano bemukubiramu naye tebagenda bajajinga tebagenda basalira musango ate tebagenda bisaasaanya ku social media oba mu mikwano gyabwe oba wa. So Geraldine, when you're ready, please share those numbers and then tweyongereyo maaso. Otherwise tweyanziza nnyo tweyanzege abantu baffe tubuleyo dakiika butono nnyo tubasiibule mwebale nnyo n'abaweereza messages mwebali eddala. Geraldine, please share the numbers and then tulabe engeri gye tuyambamu abantu bano abali mu kutulaba olunaku olwaleero. Okay. Nedda akaddeko tekatukutte olowooza katukutte naye nga of course we can use also different avenues like dance to curb this problem. And of course Geraldine nga bw'annyonnyodde babeera ne classes ez'enjawulo babeera n'edduyiro babeera naki bikuyambako okureleasinga stress and anxiety. Enamba weziba teziri ready akadde kankutte Geraldine. Enamba zizino banaye munsonyiwe enamba zizino 0200 0200 oba bagamba not 2 not 923 34 not tume mu luzungu. It's okay. 0200 923 340 eyokubiri 0772 558 022 ezo namba bwozikubako amufuna obuyambi obw'obwereere. Kale. Thank you so much Geraldine. It's been a nice conversation. Tufunyemu nnyo tufunidde ddala mbagaliza olunaku olulungi Mukama naye abankuumire. Mweraba.